nawudaga nti ye bane bamuleka ddayo ewazuula. Nakigambye abantu ne balowooza nti nnimba. Aji yagambye kasa yamaze okugamba takbir n'agamba I love you Zuula. Allahu Akbar. Ensi yonna n'egwa eddala. Naga nze bane Zuula wange. Era bale mukulu wa Haji yaleese emmotoka wa ikooti awo emuzzaayo nga gyalina okutuulamu. Naga bane nze njala kulinnya mmotoka ya Zuula yagiddemu eruwa. Abakazi baloga ebyaddala. Netugaba bannange Haji abadde ki era kati awe mama we n'abiyingiramu awo ne bakulu be n'omugamba ssebo biki byoyogera mu gundi obadde ki tukutwalira mu eno era yavudde ku kooti awo nga bawambye muwambye nga yabadagala kugenda mu ya Zuula bamukasa atule mu ya famire nenga yadagala kutuula wali Zuula kyokka ate bangambye bonna omusawo y'omu bonna omusawo ye maama Fiina kuba senga kula nnama yalemererwa dda. Mama Fiina yakirimu. Mama Fiina bonna babiri yabakolera. Bonna yabalogera. Annange. Kakati kambuuze. Aja abadde asindikanye Bulenga. Nuruddin Ntege. Wamanya laba nnyo Nuruddin ne Mama Fiina. Ne ku birthday nga gadi Mama Fiina asindikira ebirabo. Kumbe yakimaka Haji. Akati ate Zuula yewe Mama Fiina wadde asindikane wadde yetuukira wadde asindika Ssenga Kitone. Honorable Muhammad Nsereko. Nange. Era bw'oba olaba kkooti ezisembyeyo ebbiri. Honorable abadde ayogera nnyo ne Hajati Zuula. Kati gwajati kambuuze singa omulamuzi asalira Haji omusango n'amuwa ekibonerezo kya myaka 35 eruzira. Oddayo makaago ne mujaganya n'abaana be wamuzaalamu ne mukuba embeekulo ne musanyuka nti mufunye justice kitawe w'abaana bo ali mu kkomera emyaka 35. Ye kankubuuze singa omusajja ono mukyala mulala ye yali amulumiriza nti yakabasanya omwana we wandibadde omu kubalwanirira bbaawo ave mu kkomera oba wandyegase ku mukyalo oli okulaba nti omwami ono afiira mu kkomera? Ekyokubiri kankubuuzeemu singa osanga omwana wo ng'akwata omukozi mu makaago omwana oyo mutwala mu ku poliisi gwe mwennyini n'omwerumiririza bamusalire bamusibe afiire mu kkomera oba ak'obuzadde kajja mu ggwe? Ye justice eno gyagaza kugitwalawa? Kankubuuze omanyi mulimu oluusi amagezi lwe ganoba. Nze Calvin mbagamba nnyo. Kati kambuuza Hajati justice eno egenda kukuyamba etya ku baana bo ne bbaawo? Naye waliwo we tunoonyeza justice bantu bange ne famire ogyawudde abaana obaswaziza. Yes, after getting justice what will you do? Kati tukatudde mu luzungu kituufu justice tujagala naye si ku baana bo si ku bafamire bannange ak'obuntu oluusi kabula ne toyinza kuyimirira mu bbaawo taata w'abaana bo n'osanyuka nga bamutwala luzira. Mukazi gwe sikulabanga maama nnyabo kituufu ensobi zibaawo ne waliwo by'omala n'oganze kankwatemu ebyange musajja gwe nkulese musajja gwe nkutidde naye sikwagaliza kibi ku lw'abaana baffe ne famire yaffe n'ebiseera ebirungi bye tubadde nabyo naye nga nkutadde. Hajati nkutya. Kati muli mu komenti Kelvin tolwawo era nze bwentyo kati amagezi gazze. Kelvin bwentyo kati amagezi gazze. Mukulikeyo ku kooti amagezi. But this is my message to Hajati Zuula and Nisha. You did the right thing. Like I told you in some of my old videos, it will be hard for you to get justice. It will be hard, very, very hard. Naye, we were able to wanika katulinde bail
eweereddwa Haji tulaba omusango banakwongerayo mu maaso. Don't give up because I'm seeing many messages trying to troll you down. No. Don't give up. What you did was right. You're still my woman of this year, by the way. You're still the woman of this year. Engule gocha jirina kulensonga lwaniridde omwana wo. We pray that Janisha gets justice, but in my old videos nakugamba I don't see it coming. So don't be surprised. Justice ngana musango tekuzzeemu kuwulirwa. Yeah, don't be surprised. Guyinza okukomaawo. However, omwana wo will forever be proud. You've made so many women out there proud, strong, and about ekyokulabirako nti hey, I can do this. Secondly, thank you for acting with responsibly. Actually, you acted responsibly, not with emotions, because if you acted with emotions you would have done something worse, but you acted mature and with knowledge. Abantu abasinga bwe banyiga kye baba batakyalina, probably muntu reacting differently. And continue standing. Ojja kuvumwa, ojja kuyitibwa amannya, but that does not change nothing. Hey, it doesn't change. Continue standing for your daughter mpaka whoever failed you lwaligamba failed you. Okitegeera. Don't give up. Ffe tukyabuuza ani alya akuba abamu aza tugirinako ekitundu for now. And for Nisha, we pray that justice comes your way, but kiyinza obutabaawo naye maama we yakuwadde justice. She's such a brave woman. Agezezaako okubeera intimidated by abasoma, abataasoma, abategeera, abatategeera, abamadiini, balani bagala olufuloota olw'eddiini as if Qur'ani yakkirako oyo omusajja, but she stood her grounds. Tibanaye kyenjogerako nkimanyi omwana wange yaŋŋamba bw'ati. Thank you, Mama Nisha, for choosing Nisha over marriage. For choosing your daughter over the happiness of your bed. And you said, no, my daughter is my priority. So bamama bangi abali bakwatira abaana bawadde obuvumu, abantu be bakwata victim bangi bawadde obuvumu. You've done your part. We are super proud of you. You've done your part. So whoever is going to fail you, that will be their business, but not your business. Yeah, you manange motagiza banayimupeteza messages. But we still say Nisha demands justice. Naye nga we nakugamba nti ffe bwe twamala okusaba attention y'omusango to go to court, we have to let abasoma bakole be bakola. Whatever they do be baba basazeewo. So they made a decision for bailing this man, of which it's their decision and it is right at the end of the day. So tusigala tutunula tulinde banaaguwulira, but I don't know. Ogwo kati guyisaawo. Abangi mwebale kusabira Haji kuva mu kkomera naye bannanga abaana ab'obuwala muswaza abaana ab'obuwala muyiga okukola. Bannanga abaana ab'obuwala mulekerawo ebyenfuna mu basajja muyiga okwekolerera. Nota future y'omwana wo olw'okuba oyagala ebyenfuna. Olinga mutunda y'obutunzi. Olw'okuba oyagala ebyobugagga. Mbozimba kalina ayayaanira ebyobugagga gy'ozimba. Okuwaayira bala ekigambo ekinene bwe kityo. Mbonde mu kuzimba kalina. Azimba kalina yeekolerera. Ate bwe mumanyangako nti abaana bakuze mubajje mu maka gammwe gye mwafumbirwa. Mutwaleko ewa ssengaawo nennyina omuto. Bakulire. Okusinga okweswaza mu nsi muno naawe wennyini maama waswadde. Buli lw'oyagala ennyo ssente manya olina obulamu bw'omuntu bw'otunda kati watunze bwa mwana wo. Bw'oba wali omanyi okkatira Haji ate wamwongedde ttiti. Bannanga abaana ab'obuwala mweyiga okukola.
ffe mulaba twevuga amataka tugaguze n'amayumba twagazimba tetuliwo kulindirira abasajja kuno mulembe si gwa abasajja gwa abakyala abaana b'obuwala babadde ki oswalira bwereere mujja kuŋŋamba nti nange ndi muzadde kirintuukako nedda ewange tekiriiyo kubanga mmanya bwenkotrolinga amaka gange mmanya nti najja nzadde omwana atuuse mu myaka gino nina kukola bwenti ne bwenti siteekawo bikemo by'abasajja kubanga abasajja bo bamanyi buli kimu bikemo kaakati gwe yali anoonya ssente ate titimu ogiwadde balo okiraba muleke neefumbire nve ku baana ab'obuwala ab'ennaku zino abazinoonya mu bubi ne mu bulungi naye nga nze ŋŋamba kunoonya ssente abaana ab'obuwala so si kuzinoonya mu basajja seyagala bulungi mba mukwano mupya omukwano mupya gutya baguyimba omukwano gunyuma nenze mbewuunya lwaki buli muntu ansubiza okuba mbu ndi mulavu ne aji okijeewa naawe kyekikutawaanya ndaba kikusumbuwa ki omukwano mupya gutya omuntu okungulira sharia n'agiweereza special sharia agikuguliranga gwe ng'ongulira bulijjo nze nga nkugulira nze nkugulira ngani kyogamba tokimanyi mmanyi shishimanyi Hajati Zula ne bakyala banno ndowooza muggyemu ekyokuyiga nti bw'omegganga toluma gwe wennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera gwe mwennyini muntu y'omu n'oddukira mu mawulire okwongera okumuswaza simanyi mu mawulire wali onoonyaamu ki abantu bano bonna si bakyamu kuwagira bbaawo era teriiyo muntu yenna yandiwagidde kikolwa kya kukwata mwana oba kumukozesa naye abantu bano bawagira bbaawo kumalamu kajanja nti omusajja gw'oyinamu abaana abatali omu obeera otya mu bamulumiriza mu kkooti kituufu ensobi zibaawo ne toyinza kutuula na mwami wo ne mumala kino bwe kiba kigaanye bw'omuvaako ofunamu ki era bw'omulemerako ofuna ki kyekiri wano nkubuulira naye justice wali onoonya wali osobola okugifuna mu nkukutu naye wajja mu mawulire okuttattana ekitiibwa ky'omusajja ye problemu nange gye nkulinako nze siwagira musajja yenna yeebaka ku mwana oba amukabatisanya mu mbeera yonna naye nyiigira nnyo omukazi adduka okuswaza ekitiibwa kya bba olw'ensobi ntegerekese bulungi kubanga justice we banaamukuwa omutwalewo omugabanya abaana be wazaala mu musajja abali bawasa baleme kutegeera nti taata waabwe yakwata sisita waabwe so koobirabe Hajati Zula koobirabe gwe mwennyini wakwata omusajja n'omuteeka mu kkomera ekyali kikuleeta mu mawulire ki onoonya sipasa omezza oyagala olume wali tonoonya ssente toli mukyala mwavu kubanga nkubuuza ki ekyakuleeta mu mawulire kuba bukyanga community ekuvaamu omusango ogusigalamu wekka ne bulaazawo n'oli naalongo baali bakuwadde kitekutambule community yakuwaaki kikye wali onoonya mu mawulire tekutambule kati omusajja wuuyo omwejjidde mu kkomera Hajati Zula ensi kukulaga nti omusajja gw'olinamu abaana obaako nebyemizi kuba ekituufu kkooti ne bw'oziremeramu ne bw'ozifiiramu justice ogenda kumukolera ki bwe bamusiba emyaka 2 ofune ki kiri yakikola kyaliwo kyabeerawo naye si gwe yandibadde amulumiriza Hajati mujjukire omukwana abantu gwe baba nammwe nga tewannajja nsobi sajja alina ne byakkoledde wandigambye ndi at least abakazi bagumira bingi era balina bye bazibiriza ne biyitawo ensi n'etambula si gwe asoose Hajati nkuvuddemu nze looyawo namba 1 nkuvuddemu sigenda kuwawukanya n'amaanyi g'abantu aji kulikayo tuli naawe era nkutwala ne ku KFC aja tojja kukakasa ati ffe balooya tetuba na sayini so Hajati Zula mumundabire naye mumugambe nti looya we namba 1 amuvuddemu yeegase ku maanyi g'abantu tosobola kuyaayaanya yabenkanya
ng'abagaba obwenkanya si benkanya oba otawaanira bwerere mu nsi tebagaba kye batayina ensi tegaba kyetayina kali mu nsi ng'abagaba obwenkanya si benkanya osubire obwenkanya gwe mu nsi etalumira people don't care abantu tebakyalumira tebafaayo kubanga si benkanya balimala kukwata wuwo naawe n'otegeera ye balimala naawe kukwatira mwana wo oba bonna bukomenti bwowandiika kwolwo toli buwandiika ng'owo gwe balwepinza olunaku lwe balikwata ku wuwo ne bamulwepinga tojja biwandiika byowandiika kati ne kubanga toli mwenkanya mu mutima gwo era you can write whatever you want because it's not you after all. Well, tusiba tugaba nange gavumenti ezimbe enguudo omwana wo balimala mutomera notegera ati enguudo you see ensi kati weeri ekintu omala kiyitamu nze bintu bingi nnyo byendabye wano mu Uganda ng'omuntu wabikunyumiza toyinza kutegera ati gyebiri wano mu Uganda waliwo ebintu by'osobola owakanya naye omala biyitamu. Buli abadde awagira ajati Zuula buli abadde awagira ajati Zuula ngenda kusabira essaala eno lwaki njikusabira kuba toli wa luganda lwe toli mukwano gwe tusomangako naye toli muzadde we tumulabangako before ngazze muguno omusango teriyo muntu abadde ku saidi ya Zuula nga yali alabyeko ku Zuula omwezi gumwe emabega n'okweyongerayo ng'emisango teginnabaawo taliyo. Teri wa luganda lwa Zuula alabiseeko teri mukwano gwa Zuula alabiseeko teri yadde muzadde we yadde Zuula tayina muntu yenna wa luganda lwe yadde ntikale tukola ffenno batwakolako ffenno taliyo. Buli azze okuwolereza Zuula amulabidde mu kamera wano nojja oteeka ettoffaali lyo ku kuttibwa kw'omuntu ku bintu by'olabye obulungi omusango bagumanya ku olwo omwana ku ssomero bamwetumyayo ku olwo omusango ku poliisi baguloopa ku olwo ate era n'okususpect bamukwata ku olwo ddala ogwo musango ki n'oguloopa leero buli kimu ne kikolebwa leero omwana ku ssomero bamunona leero era ne suspect n'akwatibwa leero ng'ate omutuma mutabani wo naye gwe kyana gwe kivubuka gwe omusajja n'akusanga kitaawo yakusuulira nnyoko ku myaka 10 nakuze emyaka 13 n'ovaamu n'ofuuka omuntu n'omusasulamu kya nnyoko okutuma poliisi mumukwate mumusibe bagende bamutugire kalabba naawe mu ssaala eno oba ogenderemu ggwe naye nedda ebyammwe ebya famire sijja biyingiramu naye ne ssaala yazina enkwezenge ezajja obuzimu kamera zenyigire mu kutta omuntu nga tezirina kye zimanyi naye nga n'abooluganda ne maama wa Zuula abeera wali emakindi Zuula we yamuzimbira n'atajjaako yadde atambuleko ne Zuula ku kooti kale asirike busirisi abeeka ntalina kyayogera gwe nojja kuba buli mbwa ebadde erabikako mu kamera yamusanga wano Zuula abadde atambula ng'ajja ku kooti naye nga n'abantu batambula nabo yabalabira ku social media nga tebamumanyi nga naye tabamanyi tamanyi na bigendererwa oba tiimu haji yabasindika bamubege tamanyi naye Zuula n'obulwako yadde wo ne maama wo n'atajja na kale buli akuwagidde agenda afe ennaku nga teri kirwadde kimuluma wabula nnaku wera naawe nkimanyi kyekigenda kyekizibu kyogenda oba nakyo ku nsi eno amazima gagenda kuhantinga ennaku ekulume nze nyinako jjajjange yazaala abaana abamu ne bafa omuzukulu yali amwagala gwabeera naye emmotoka n'emutomera
jjajja kyolaba yawangala mpaka ku myaka 98 nga talina muntu gwabeera naye. Mutabani we yali mututte ate mukazi we tamwagalirako ddala. Jjajja takyesobola. Jjajja nga yafa nnaku oli omukazi kuba yali mugumu. Yafa nnaku abasawo bagamba talina bulwadde wabula just mubiri guweddeyo. Kyolaba yafa nnaku. Ennaku eruma naye enkwezenge mmwe mugende mufe ennaku. Pozi ayagala obutafa nnaku mujje mwetonde. Empewo za Uganda eno zibakuŋŋaanya yonna gye muli. Wamma Hajati Zuula kaakati ddayo ewaka ofumbire Haji amazzi omunogera akabomba anaabeeka nti ava mu kkomera omufumbire n'emmere. Haji agenda kuddira Hajati we wano mubadde mukuba embeekuulo. Haji yafunye bbeiro. Hajati Zuula agenda eka ofumbe ettooke obobeze osirike. Tiimu Hajati tujja kuwangula mpaka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala. Naneetaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.